kati wano mu Lubaga mukakusi wagenda okwesimba bwaweza obululu 10+ ajja kuba musajja ku DF. Ogambye otya? Bwaweza obululu 10+ ajja kuba musajja ku DF. Kati omwagala ddewa? Anti kakati because strategy ye inaveta banabya anti kakati anti jabayo eno strategy yaffe abamu ebafuula ba staff ku secretariat. Kati woba onakola secretariat work na settinga secretariat ey'omukago go opposition ate mukaako ino omuleeta n'agutuulamu kuba mukugumu ekyo mukaako luba wa mabike n'obajja mu by'okwesimbawo tebajja kuyitawo gye bagenze. Public appeal tebagirina era ekimu ku kitta ensonga ya Mpuuga be banaata abasatu. Ensonga ya Mpuuga efiira mu abo bagitataaganya. Kasibanta ali atya Lubaga North? Of course Kasibanta akomawo naye chances ez'okajjawo ajja kuteekawo fight ya bulijjo naye nga tekavaawo. The individual capacity, the comparative advantage eri Masaka ew'omutandisi gy'ava. Environment eriwo ya hybrid dictatorship. Environment eriwo erimu oludemokrasiya yakwesimbawo kugenda mu parliament kukola mateeka webale nnyo byebiriwo. Kyova olaba mu bino ebiriwo tudimaketinga ne tugamba gwowa oleeta ki kubanga wano Greater Kampala, Greater Mukono, Greater Wakiso siraba DF wegenda kuteeka misingi gyayo ne ginywera. Eyinza okuteeka entebe olw'akakembo but tejja kuba DF ejja kuba individual capacity yani yakakembo DF okubeera awo. And that's what we are saying. Let's use the individual capabilities. Okitegeera era eyo individual capacity tekola buli wamu. Omuntu asobola okumpangula mu eyo debate eya regional political empowerment ng'agambye nti nze Museveni mutwala bya kibode si bya kubisa bipande si bya kwogera si bya muzindaalo nze nga dokita wekigambibwa oyo yasobola okuwangula eno debate awo gosirika ne debate yo nze mba nafudde dda basinaawo kyeŋŋamba ggwanga sobanabala naye mu by'okunnyonnyola bino ke kakodyo kokka ke tusobola okufuga ZNRM. Wona osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzaako nti osiibye otya afudde okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa Juni mwaka 2025 lunaku lwa bazira. Nina General Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform bakola byabufuzi nga basinziira mu Eastern besi bagiteeka Busoga. Abamu boobuuza ku nsonga ya regional political empowerment bagamba tebalinawe okukyawandiikibwa bo basobola okukolerawo ne bali aziweera azibatusa obuweereza ku bantu. General Bijirwa agenda kubuuza katana kubuuza olwaleero General Bijirwa musajja we Kenya awezezza ennaku 10 mu ofiisi ye William Samoei Arap Ruto mbadde ndaba Daily Nation ng'emuwandiiseeko okuva we yajja GDP nti GDP eye Kenya ekuze n'ebitundu 4.8 mu 2022 then mu 2024 nekula n'ebitundu 4.7 inflation mu 2022 yali ku 7.6 mu 2023 negenda ku 7.7 we tutuukidde olwaliro ng'eri ku 3.8 shilling exchange mu rate ebadde ku 120 health sector amalwaliro agazimbiddwa number of Kenyan who had registered for SHA
by May 2023 million 22 ne bakulaga ebyenjigiriza n'ebirala naye waliwo bawandise ne bagamba nti abamuvuganya bamuwadde amannya mangi Zakayo Kasongo Elchipo n'amannya amalala ndabe ba analyst mu Daily Nation nga bawandika abamu bagamba tasaana kubanga akomawo kulembeze bwa Kenya yero bijulu abuza abantu abatulaba balungi nate tukomyewo every Monday and Friday tubeerawo wano tukubaganya ensonga ez'enjawulo tuleeta okulamusa okuva mu bitundu byaffe by'Ebusogga ffe gye twakkiriza abamu beekazaakaza naye tujja kulinda results za 2026 yes tulabe ezinaatulamula ffe tulowooza nti buli muntu aoperatingire wayina amaanyi omuntu yenna nga ayagala okuzanya ebyobufuzi naye ng'amaanyi ge matonotono nga territory gy'alimu waliwo amusingako amaanyi akkiriza akolere wansi w'oli amusingako amaanyi bagongeremu bwongezi ekintu kitambule anaagaana okola ekyo tujja kudda wano Samuel Walter Lubega mukaako waddiye ng'agamba ki kuba twali twogera ku nsonga za DF mugamba ku kibuuzo kyange kisembayo ku nsonga za DF lwaki temugenda Masaka kajeno bijiro yabagamba nemukolereyo district mwendeza ezikola Greater Masaka nemuzikolamu ebyobufuzi nangamba bakiwandiika wa kakati bijiro yero lwaki kamu lwaki tali Buyende siteba muzala Buyende andi kakati baganda bangawo bakulu bangawo naye yangamize nkyamwagira kubwa MP muwagira naye kino ekyokutujja wano na mirembe tugende Masaka sikikiririzaamu kakati nandigoza dda akubira engoma n'okola ki n'ozina abakulu abo bakulu bangaabo singa bawuliza singa Katonda abayamba ne bafuna amagezi agategeera concept generate wallahi bagenda kuba ba championi wano nga tebasibirwa manju nga waliwo ekigenda mu maaso Owekitiibwa Mpuuga bw'akwata office n'agamba agikubye Masaka mu bunene bwayo nga bw'olaba ey'oku DA wano enamirembe n'agikuba wali e Masaka n'ateekawo secretariat eri function n'atandika okumobilizingira weekend biki byonna nga akola bya Greater Masaka njagala okutegeeza tugenda okuva mu kaluka 2026 nga ina ababaka 10+ ku DF nga ina ababaka 10+ kubanga aba coordinating bamuzaala Luwengo Mpuuga nze wa Muzeeyi Nsamba manyiwo omusiri gw'emwanyi ku ttaka lya Muzeeyi Nsamba muzaala manyiwo bulungi nnyo naliniddewo ekyemisana kusulawo kwesaakola nengo manyiwo bulungi nnyo essomero we yatandikira primary manyiwo Owekitiibwa Mpuuga Luwengo kakati asobola okukukumbaawo wonna advantage ye eri Masaka Greater Masaka wali cooperative advantage so ne bargaining power ye ejja ku eri awo kasita kungawo ne wagira bwe wati ani atasobola kuteesa naye tewali ngaina ababaka be 8 ku 10 tewali 15 ng'agenze paka Sembabule ebyenaremu byeri mu kwerwanya Sembabule ababba ku constituency awo ajiyula nga tebata but bolo wachi resistance nene yogamba fe buli mwaso cooperating ya wali no andi kakati soma ne batajira bamukabu no abantu ekisooka Buganda ne Busogga ebyobufuzi batawaanya okutegeera ekyo kiri factual ebyobufuzi batawaanya okutegeera gozo lwaki jjajja mu 8 yava mu Ankole olutalo n'aluleeta wano Eruwero yalutwala Eruwero lwa nsonga 2 yabala ekisooka obuyinza buli mu centro so olutalo kanuteke mu centro ekyokubiri lwaki mu bitundu byonna Luweero yanyiiga mu kaluka k'enkaaga mu 2 nga Beni Bakamubbi yanyiiga bubi nnyo ne bakuba poliisi yonna ne bagijjako n'emmundu ne bagyokya n'ojjokya
so yamanya nti soko obusungu bwankaaga omujjenkaaga bukyaliyo ate balina spirit ey'okulwana n'atwala eyo olutalo naye yali asobola okwesiba mu Banyankole n'agamba bano be bange kanwane nabo kanduteeka eno strategically yabala n'abalira ku bwongo bw'abantu n'ayitawo kati environment y'omukinaana si eriwo kati environment eriwo ya hybrid dictatorship hybrid yetia environment eriwo erimu oludemokrasiya yompapula yakwesimbawo kugenda mu parliament kukola mateeka webale nnyo byebiriwo kyova olaba mu bino ebiriwo tudimaketinga ne tugamba gwewa oleeta ki kubanga wano Greater Kampala, Greater Mukono, Greater Wakiso siraba DF wegenda kuteeka misingi gyayo ne ginywera eyinza okuteeka entebe olwakakembo but tejja kuba DF ejja kuba individual capacity yani yakakembo DF okubeera awo and that's what we are saying. Let's use the individual capabilities. Okitegeera era eyo individual capacity tekola buli wamu waliwo wotuka nga kibiina kyekina okuyisaawo waliwo wotuuka nga kibiina kirala nga kyekirinawo amaanyi tomala biseera kati Oweekitiibwa Kyagulanyi yagenze Teesa atwalayo ente bazimuddiza kubanga si waabwe munafu ate bayinza okuddiza bagambye notuwa obuto obukovu ne bazimuddiza bamaike Mukula kuba talinayo tiimu esobola kweŋŋanga bamaike Mukula okitegeera ne bamuddiza kati that is a defeat ku early stage nga nakalulu tekanaba awo baba bakakubye butereevu oba owedde kitegeeza togenda funa beesimbawo nga bambavu mu ekyo ekitundu kubanga tolinayo basobola kwanukula Mike Mukula ekyokubiri togenda funa agent agenda kutuulira ku box kati era fomu genda gijjayo otya okitegedde naye singa eriyo girekera FDC n'ogamba power gwe koleeyo emirimu kuba pulezidenti wagira nze kuba mupibwa entuuka eyo ngenda kuwagira babo full stop naye weesimbewo ku bwemupi power ku FDC former presidential candidate yes kwe ngenda okuwagirira si yabasoose kati byebyobufuzi muganda wange byekisajja ekikulu era nze abantu bonna ngenda ba disprovinga tewaliwo agenda kumpangula mu ekyo tebakulimba omuntu asobola okumpangula mu eyo debate eya regional political empowerment ng'agambye nti nze Museveni mutwala bya kibode si bya kubisa bipande si bya kwogera si bya muzindaalo nze nga dokita wekigambibwa oyo yasobola okuwangula eno debate nze mba nafudde dda basiinaawo kyeŋŋamba ggwanga naye mu byokunnyonnyola bino ke kakodyo kokka ke tusobola okufuga ZNRM mu byobufuzi ebyakazindaalo kati gwendaga kati wano mu Lubaga mukakusi wagenda okwesimba bw'aweza obululu 10+ ajja kuba musajja ku DF bw'aweza obululu 10+ ajja kuba musajja ku DF kati omwagala ddewa anti kakati anti labayo eno strategy yaffe abamu ebafuula ba staff ku secretariat kati woba onaakola secretary y'owaka nasettinga secretariat ey'omukago ogwo gw'opposition ate mukaako olina omuleeta n'agutuulamu kuba mukugu mu ekyo mukaako luba wa mabike n'obajja mu by'okwesimbawo tebajja kuyitawo gye bagenze public appeal tebagirina era ekimu ku kitta ensonga ya Mpuuga be banaate abasatu ensonga ya Mpuuga efiira mu abo bagitataaganya
ate Kasibanda ali ati Lubaga North. Of course Kasibanda akomawo naye chances ezokajjawo ajja kuteekawo fight ya bulijjo naye nga tekavaawo. The individual capacity, the comparative advantage eri Masaka ew'omutandisi gy'ava tuzeewa ne Jacob Zuma nalaba yagenda eri mu Bazulu n'agisweepinga yonna region nisiti yagikuba ekigo amalize kuze mukago webale nnyo kyetwogerako yagikuba ekigo kakati ogambe nti okwe bagenda kusimba buli mu kitundu kya ggwanga kwogeramu bwogezi olaba ne NUP yasobola kusimba mu kitundu kya kwogeramu bwogezi naawe ne NUP yasimbawo ababaka abakyala n'abaami baffe 173 abakyala n'abaami 10 naye bonna basobola baba mu bavira mu alongo dawe abanominatinga 7 mwaba bokka ku electoral position izinga binamu kitegeza bamuti yali teriyo kumpi awasinga because that is not even half. That is not even half of the position is ezetaga nomination. Ate nga tetuzize ku local government. Omwe bachamani bamagombola bayita wano opposed. Eyo tewali amwesimbyeko. Ano opposed oba kuba kwevuganya NRM ku NRM. Nakasongola wali nakasike no. Nyongole yayitawo yekka owa NRM ate mutaddeko candidate. Kakati nze kyenjogerako nkitegeera bulungi. Tokiraba nti wamubuuziza ekyo yazzemu na busungu. Yangamye gulwa kitugende buyende tebakuzala buyende weka mu. Is that reasoning? Is that reasoning? Yazze mu bya busungu kati nza awemba kubira. Awemba kubira. Nenda bamudamu awo wansinga bagamba nti abuyende yali mu bagisalamu olunasala wagende. Buyende izikamuli. Mu basalamu musalo olunasala. Mother district izikamuli. Era nakati ziwe nasomera primary na Mulicha primary school. Box number esoma Kamuli 148 Kamuli. Wajitegedde secondary nagisomera Kamuli. So obusungu buno buvaawa ku regional political empowerment olibwa obusungu buva bigirwa yani aleta idea feje tuba tugula batunulira omuntu idea nungi. Yes niyo mutebagala muwa bimuli bye tebagala muwa bibye byalina okufuna ebijjirako kyekyoka tebakulimba nti waliwo naye nga bonna ensonga bagiraba nga ntuufu ate nga yegenda okusinziirako yegenda okuditamininga results. Nze nkubuulira kati launch ya DF yaba kubanga bagikolera Masaka yali badde ya njawulo nga bagikolera wano. Kubanga nalaba basi zaaliwo maybe zabajja Masaka ne bajja wano. Tulaba nti basomba busombi kigiza bo mu kitundu tebaaliwo. Nene wabawo TV yawe genda ekola popsi eri mpuga jakiikirira nti lwaki ekibiina takireeta ano tetukyamwagalawo waneno tajjaawo okusinziira ku popsi TV muze yakola simanyi oba yeekubiira oba yaleeta sampling entuufu kati ekyo nakyo ne kibeerawo bwe kityo. Andi kakati abantu bayinza obutakutegeera kituufu nnyo naye gwe kiremezeeko okibateekeko ogaye kino kikyaffe banyamaliza kubanga nange Kamuli baali babinga mbeebe watukola otya nze nenkibateekako nenkiremezaako kati era waliwo omuvuka gwe nabuuza nti sebo gwe oli wano onyimiriza ku ttaala sebo naye njagala onziremu ekigambo kiri kimu singa ofiirwa olwaleero nenzija ku Lumbeero nenkuziika emitwalo gyange eki 2 nenjogera n'ebigambo ebikuzzaamu amaanyi n'owekitiibwa Kyagulanyi atategedde nakutegeera nti ofiiriddwa era atalitegeera nti okoze ki oba wafiirwa kiba kitegeeza nti n'okuziika ne kuggwa nga takoze ki nga tazze kufembi ani ow'omugaso mu bulamu bwo nti gyendi mukubira essimu tabuuza onaani ategeera nti gundi yakuba essimu ne mugamba nze nkumaze
soka gwetereza okusalawo kuli eriggwe muweyongerayo nze nentambula nembaleka mu debate debate egenda okugwa nga bagamba sebo tukwetondedde kubanga twali mu lukungana lwekamu nalaba omanyi bwe batusomesa communication mu journalism batugamba nti bw'oba communicating n'abantu batunulire response yaabwe mu kuwuliriza body language oli ali ku simu ye oba akutaddeko ati amaaso ali mu kuwuliriza kati ekyaliwo nga buli nga n'omutamive yali aleekaana ecupa agikutta agitadde wano ali mu kuwuliriza ali kuwuliriza kati ekyo kye bayita regional political empowerment okibasibako mpaka we bakikkiriza kubanga si buli bantu nti balowooza ba great thinkers batono ba political philosophers bangi batono era betusomako mu byafaayo si bangi nnyo bayinza n'okuba tebawera 1000 ezo mu nsi yonna abantu abawandiika ebyafaayo by'ebyobufuzi eby'amaanyi kati ba great thinkers ffe abaliwo ab'omulembe guno buli kyolowooza tolowooza nti abantu bagenda kigulirawo ku olwo but with the time bagenda ne bakola ki ne bakipiikinga kati nze oba baagala oba tebaagala nze ali ku kituufu kati ku nsonga yo nganda Kyagulanyi apipeya nnyo ne owa UPC because even yesterday atadde ekifaananyi ngalaga nti babadde n'owa UPC Jimmy Akena ne boogerako ku nsonga ez'enjawulo kitegeeza nti bali mu nkolagana eyo yemu bali mu katiba kange era bwe baba bayogedde nze ndi musanyufu okitegedde kubanga nze bwe nawandiika nagamba nti let us have an opposition conference olukungana lw'opposition yes and we debate on the strategy that will cause the demise of the sitting government. Nze kinayogera ebimu ku byo kutandika okuwuliziganya ne ba actors ab'enjawulo UPC tosobola mujja mu kibalo mwali is a player ayina ababaka be 11 okitegedde kakati baba basazeewo kwogera informally sebo tujja tuuka ekiseera tukole DNA kubituukiddwako bino byani omutuufu tebasobola kwebuzaabuza neba nakweka omutwe mu nsaano mu nfuufu ekyensu tebakiresebwa bweru kubanga ffe tugamba tewaliwo kibiina kirina busobozi kutwala jjajja era tekiriiwo buli muntu akiikiriza nti tekiriiwo okuba nga okusimbawo obusimbi ku position y'ebina mu 5 plus ebina 7 ng'osimbye ku 183 kati ate oba omutwalo otya ate nga ebyo bye biri main ebikola amawulire parliament kitegeeze no wansi mu local government ate toyina ddala and bwekyali so what is the position moving forward position yaffe bali mugiteeka mu nkola in an informal way it's okay kubanga era NUP mulango teriyo nga UPC bwetali mu Buganda ekyo kyetaaga kubaganya birowoozo n'omutakiraba kyetaaga kukwata migo that is it therefore Akena yeetaaga Kyagulanyi mu Buganda ne Kyagulanyi yeetaaga Akena owawa ow'omulango that is regional political empowerment nze njagala okutegeeza mbali mu maaso kuba nze mba mbalaba nange eryefujo lye bakola eyo mbu baatudde bokka mu byobufuzi temuliimu ebyo mpalana ya lubeerera ewwa bikola mu bantu abatamanyi muzannyo guno naye omuntu yenna ow'ebyobufuzi kangalazi akimanyidde ddala bulungi nnyo olaba Museveni mu bantu be yayogeddeko ng'ali mu kwogera eri eggwanga olwavudde ku paapa yazeeko Meja Kazoola naye nga ye yafudde yeka yayogedde ku comrade yafa yamujjanjaba wadde nga Kazoola yali yafa awandiise n'ebitabo okitegedde that is revolutionary politics but waki NUP oba Kyagulanyi asobola okukwatagana ne Jimmy Akena
ng'akenda mukyala we minister mu government ya President Museveni era nga jeyo n'empapula ku NRM n'agaana mu lwatu okolagana ne FDC ne y'abapowa n'agaana mu lwatu okolagana ne bijirwa wa Eastern Revolutionary Platform kitegeeza what does that mean? butamanya muzanyo guno gugenda tambula gutya ne bajita ego I think ego oba no kweteekamu gundi oba I think pride, yes, pride nti wano olwokuba twaliko naye bwe tuddamu okuwulizigana naye kati azenga mukulu afuuka atya omukulu of course mba principle kati ebyo tabyagala kati mu butabyagala tamanyi nti yafiirwa okitegeera yafiirwa mu kino ekintu tewaliiwo mulala kubanga yabadde standing higher chances of being endorsed by other small parties to be a solo presidential candidate representing the opposition. Eyo chance agirina. Neda waliwo n'agawulikika mu nkubo nti wandiberawo mukago obwe gutyo atolekera 226. Andi kakati tegukyabaddewo nze nga bwendaba tegukyabaddewo kakati ye kenyini yazanyidde mu gaapu ye omanyi waliwo kye bayita gaapu wali olinyeko taxi kati fa balinyanga taxi edda nga tulinya edda nga nalinga mbeera Masindi eyo kati waliwo kye bayita gaapu abatakisi bo bakimanyi nti mu distance awo waliwo etambuddewo zino ziru byanze zitiike ekkubo waliwo etambuddewo awo nti ate wali nti yeyasembyeyo eri Nakitoma mpisinganyiza naye badde jjudde kati awo wakati waliwo gaapu kati bw'ozanjira mu gaapu yo endala ejja nekukubako abasaabaze abaliwa kati oyinombe ngashowa ntolonda abasaabaze mu gaapu eyo eriwo abatakisi bakimanyi bulungi nnyo okiwulidde kakati nno bano bannaffe bazanyidde muki kati NUP obudde obusinga ebulemeza muki ebulemeza mu ntalo z'e Kampala yes ne internal management y'ekibiina kati entalo z'e Kampala for example eyina ekizibu kiri kimu kati constituency nga Kawempe South erina olutalo lw'amaanyi eyina chairman Nyanzi eyina Roy Sembogga kati Roy Sembogga y'omu kuba co-founder aba People Power yali member wa command eri esembayo era nga mu hierarchy kumpi ali namba ezo namba 3 ekimumya kadi ya demonstrating obusobozi obwenjawulo ennyo nti amanyi ize Muganda eyanga doctor okay mugezi kati ebyo ebisatu nga bimuleetera ebizibu waliwo ababeera threatened kati nga Lubongo yabeera threatened etuyinza kutambula na muvubuka ono ng'alina capacity eyo kati Lubongo yanakonvinsingani Kyagulanyi ne bamuuma ticket ne bama Dr. Roy Sembogga former guild president yali akulira abavubuka ba NUP mu kiseera ekyo ne institution izi oba Kazibwe Bashiri yalina amaanyi it was not Kazibwe Bashiri kubeera n'amaanyi kubanga ne Roy yagayina ekimisa Roy bamutya nti mugezi nnyo muyivu at that age okubanga is a doctor owokusatu kwa command nkugambye mu hierarchy ng'alinga nambezo wagana n'okwesimbako onesimbako kuki kati ate namba 3 ne bamumma kadi mu bugenderevu ne bajiwa omusajja gwe batalinaako orientation yonna owa radio kakati yabakomyawa constituency tisimfu tagendangayo kachanga malumulo okitegedde nekukitebe tali nnyanga kati ekyabakozesa ekyo kukuba ono omugezi afulume
kakati Roy naye kyeyakola n'agakangumiikiriza emyaka emeka kati akomyewo nga ye mutuufu kati mukomawo bali mu dilemma etya Chairman Nyanzi is a liability mwene yupi bamulaba nga liability naye ate tagobeka muganda wa mukulu nalabye waliwo akawala kadde kanoonya akaluluza kanoonya bwa kansala bafotosuja ne bakagamba noonyo akaluluko naye Nyanzi mwesonyiwe tumwagala wano ekagamba kale banne kati eyo response kale eyo response bagifuna okuva ku ground bali kati balubongo yabe bakuba Nyanzi bamufulumye Sekretary General akuba saba kunzi w'ekibiina akuba buli muntu yenna amusajja musigaleko bwogu ne Benjamin Katana kati obuzibu bwali muki omukulu Bobi Wine nti ono mukulu we ye yamukuza kumpi yakulira mu ngalozi aine ebizibu politically okay nene yetaga okubaako omubaka naye family egamba Chairman Nyanzi naye aina okugguka kubana yegwagguka aina okugguka n'olw'ensonga eyo tumulese Kawempe South kati ali mu dilemma nti Chairman Nyanzi wali mu kibiina is a liability naye ate olw'okuume interest za family n'ebisigadde aina okubeerawo kati Semboga with quality akomyewo with quality n'okugumiikiriza kakati awo ye firimu gye bagenzeemu naye nze ndaba Chairman Nyanzi position gye yandiservinze obulungi yali badde ayongera okunegotiatinga mu meeting kali akaseeke yawo ne bongera sente mu mobilization department ne tugamba nti mobilization department tugiteekamu emiliyoni 4 buli mwezi Chairman Nyanzi atambulizaawo ate mbalenda kugamba tutakomyewo Kampala Central kumba ate omukulu naye yennyini yazidda kati ate Lubongo yakennyini yali e Kampala Central ate gundi Katabu agenda kukola ate Katabu bamusindise ku bwa meya obwa Kampala Central awali Uhuru ye yakuba Semugoma yakuba Semugoma Mudani yes kati Semugoma Mudani ne bamusindika ku bwa kansala era mu Kampala Central kati olutalo nalulabibwa Shamim Malende mukazi watu ali mu ddwali Zahara Luyirika yajjede empapula waliwo n'omwalo omulala bamwita Winnie Nakandi abo bo bagamba olwedde ffe weetuli kyokono yali mu ddwaliro Nairobi apochana nabirwadde ate ebirwadde yabifunira mu process y'abasegirinya wano fight gye yakola ki kati ate jjukira fight yeeyo ekibiina tekyagiwagira ey'okulwanirira abasegirinya ekibiina tekyagiwagira kuba ekibiina Segirinya tekyamwagala tebabaagala bakoleramu amawulire mangi agabawa bali vibe ekyo tekikola wali ekyo tekikola kati Malende mubale nti taliiwo kubanga ekisooka talina individual capacity tagizimbye kati kyabakola ebamuuma fulaga bwe bati akite agambe nti yagendako mu record ng'omubaka wa Kampala district one term MP kubanga Zahara ndabanga ayina amaanyi Zahara era siye wenkize ennyo ali awo asukulumye wesimanyi ono muwala naka ye no eyo fulaga ya Zahara ya Zahara ebyawano beno territory ya Nuupu ffe twagiwa Nuupu era gwe bajja okuwa fulaga yajja okuwangula okitegeera tekiriko wadde okubaganya naye Zahara mwagaliza mwannyinaze ndudde naye ebbanga ddene tukoze bye tukola tulidde bye tulidde simulinaako tabu naali mwagaliza jeno bijirwa leero Heroes Day ani irowo mu politics omuzira wa mu byobufuzi yani omuzira wange mu byobufuzi Haji Nassantege Ssebaggala
ati nzi yakola ki nzi yankola ntegese bagala yakola gwe era nzi muzira wange singa si musiraamu naligenze nenteekako ki ekimuli ku ntaanaye tombuulira abasigadde tewali then omulala gwe mfolowinga ennyo ye jjajja mufolowinga nnyo engeri gyakolamu empikizi siyinza mubuusa maaso bwe mba njogera ku bana byabufuzi ab'amaanyi era bw'omubuusa amaaso gwe oba ofuuse yungwe bw'ogiragira n'olowooza nti n'omutwala nga ataliiwo omuntu ayagala soma byafaayo gwe kennyini oba toliiwo gwakoze ekyo kubanga jjajja azanye politics yenna omuntu ayagala yenna okuyiga ebyobufuzi bw'otayigira ku jjajja oba tolibitegeera kubanga nze ebintu bibiri byensinze okumwegombako actually biri nnyo mu training y'aba sniper abakubira ewala principles ziri bbiri ezibafuga maintaining the focus and maintaining the stability even patience obugumiikiriza eyo ye stability sniper abeera awo nga gwanakuba ajja mukuba lwakusatu n'abeera okuva olwali anti focus nga tava mu focus n'omanya nti omulabo mulina ku tageti kati bw'oba kye bayita okumaintaininga focus nti ate akamyu tekayitawo n'omaguka okitegedde sniper omutuufu abeera awantu omusota ne gujja n'abanga atagulabye n'asigala ku target that is maintaining the stability kati omusota bwe gujja no n'omaguka position shooting position ogivuddemu kati ate otandika kulwanagana na musota gwe sooka oguleke wefuula ataliiwo ogenda okulaba nga gweyongeddeyo gwosigale ku kyoliko kakati General Museveni ebbanga lyonna focus yebadde ku power maintaining power yes ekyo akikoze butakimuyigirako oba mulyaza amaanyi and then maintenance ya stability mu kibiina kye olaba engeri gyakwatamu okusookera ddala amagye kuba ye constituent ye ekibiina kye ekituufu bino ebyenaremu kunyumyamu ekibiina kya jjajja ekyebyobufuzi ekyo be bamemba abavudde eggulu abavudde abakomandinga wa kyekibiina kye ekituufu kyekibiina kye ekituufu kati maintaining stability within those guys in uniform si buli muntu nti akisobola amagye gobbo tegaali wano ne gavaamu ku ya 71 nga gakubagana abakyoli versus abalango wekitegedde and West Nile abakyoli ne bagala okudisaminga abalango ne bagala okudisaminga abakyoli ne ba West Nile ne bagala nedda ssebo nekiviirako gavumenti okugwa naye kati ku Museveni asobodde oba maintaininga bulungi kati epeesa eri alitambuza atya nga bonna abayina Museveni waka musajja wanjawulo bw'okwata omuzindaalo n'ogutwalira General Oketa komanda wa Reserve Forces abeera ggulu eyo ne Nobert Mao ne General Sale babeera eyo Oketa ajja kugamba nti Museveni katonda mulamba mu nsi tamulabangako anti kati yalabako bali n'abasavinga noono n'amusavinga naye nga mukyoli weggulu era ye nanyini yakyoli yesinga wali bakuŋŋaana ne boogera olukyoli lwabwe zirandikuluza ziri wali zitokota ssebo tezizikira so kati abo ba Uganda mu nsi yonna ani gozze weegomba n'okugoberera mu byobufuzi mu nsi yonna
mu nsi yonna Barack Obama ne nono omusajja waffe we Kenya wano. Anti kakati nze ntunuulira omuntu background. Omuntu yenna eyava mu family ffe ze tuvaamu eri ewaffe Buyende tewafuna mukisa, tonafuna mukisa kutuukayo. Walaba byawo Kamuli. Kati eri Buyende gye banzaala waliwo kilomita 3 okuvaawo okutuuka ku kyalo gye banzaala. Naye okuvaayo obuvyo okutuuka e Kamuli awo wokawoka si Jinja si Kampala. Naye okuva e Buyende okujja obuze e Kamuli awo. Allahu Akbar. Ekyo abantu bangi bafiiridde eri nga tebatuuse Kamuli. Kilomita aga nga tajja Kamuli nga talina nsonga emuleetawo. Sigamba nti eri buli kintu kimutuuka. Talina nsonga lwaki agenda Kamuli kubanga is disconnected, is vulnerable. Ne sente z'okwonona obonoonyi okulinnya okujja Kamuli asolo zigula mwaka wunga n'ebyo. Ate nze navuganga akagaali nenvaayo nzije ndabe firimu e Kamuli. Ojje mu kibanda. Mu kibanda. Ngeze okusasula zo ziina obeero. Siringi 3 nga ezo mba nazo. Zoba nazo. Bade manyi okolanga ffe twakolanga ewaka. Ffe kibanda kyatuli mu maaso eyo naye nga tujiwuliriza firimu. Mwendo kyabali kumpi. Nze kibanda. The nearest kibanda it was 30 kilometers. Wovugawo kagaali. Novugawo akagaali nako wategudde kategule ka muzeeyi kawadde kagenda kusomba amazzi govuze ogenze kulaba firimu. Firimu egwa saawa 4 ez'ekiro. Tolina wakusula mu tawuni omwo ng'olina okulutandikako n'oluvuga n'oluzzaayo enkuba n'etonnya eri yennyini eyalagirwa. Olumu n'eggaali yakakunku tekuli ebigere tebiriiko. Nkugambye ffe firimu ze twalimu eri mu bigere olinamu obugato obwo bundigiina. Waliwo zibayita lugabire ozimanyi. Ffe zizaali engatto zaffe ezo ng'emmotoka tuzambalako mipiira egyo emikadde kubanga gikuyamba n'osiba akagaali. Nkugambye ffe bye twabeeramu kati samu wano bw'ava eyo najja e Kampala wano nga y'omu ku batambulirwako ensonga z'ebyobufuzi. Wabeerayo omuntu atamuyigirako omulala kuba zisobola kweyigirako. Kati balala balina okukola ki? Okunjigirako. Byalimu abatabitegeera. Kati Ruto given the fact nti background ye efaanagana n'eyaffe n'ajja n'alinya amadaala n'azannya neyenyiga mu bakulu n'azannya paka lwatula ku ntebe esembayo. It is not a joke, it is a lesson. Okuva eyo n'ojja mu State House nga right now is the president of the Republic of Kenya. Gwe Kenya ogimanyi. Gwe Kenya ogimanyi. Kenya eri birala nnyo. Oli ogenzeko mu kirabu z'e Kenya olina kubuuza ffe. Gavana yeeri kirasi y'abantu ababeerayo. Ebyuma ebibeera wabweru awo. Vidi ye Kenya nti vidi essomero amasomero gali agamalayo ng'aga wano. Wano baleetako helikopita kamu ne kakola amawulire omwezi mulamba. Omwana yagidde mu helikopita. E Kenya vidi ebeerawo nti lunaku lwakukyalira abaana. Nga waliwo parking ya helikopita ziriwo nga 10 abazadde bazze. Abazadde bazze. Kweraga kiki? Ate nga omusajja si yazze maama gwe baleese. Si kweraga capacity ye eriwo. Tayagala kubeera mu jjaamu oyo. Capacity ye eriwo. N'okukyalira obukyaliza omwana nga mugendedde mu mmotoka kikola amawulire. Nga kyewuunyisa. Kyewuunyisa. Era abazadde bajja mu kubigere byabwe ab'obugaali ab'okubu bodaboda. Boda bwe businga. Era tewaliwo essomero litaliiko stage ya boda. Kakati no kati omuntu yenna n'ava mu unprivileged family n'alinnya amadaala n'afuga Kenya. Nze siyinza butamuyigirako. It is an inspiration to me. Nti naawe osobola.
singa Katonda aba akukoze eki akuwadde chance eyo kubanga Ruto mu reign ya Uhuru Kenyatta nga ye deputy president nze wenasingira we yasingira okuzanyaawo era sitadde yange gye mba nkola we mbeesinga nga Ruto deputy president Kenyatta president ekisanja ekisembyeyo bakiri ekisembyeyo kubanga ekisanja ekisembyeyo Ruto ya switchinga n'aba nga Uhuru ya switchinga n'aba nga afulumya Ruto aleeta Odinga era omukago ne guluma naye jjukira ono wa ndagaano Ruto eri constitution tolina omukola ki n'ababaka abalina tolina bw'omuteekako impeachment wekitegedde kati Ruto egyo emyaka yagimala afikisinga bantu be kyova olaba wali tosobola munyeenya nti omusudde eri banne okumuvaako ne bagenda ku Serena ye Kenya ye n'alangirira n'asigaza ofiisi ko ye chairman n'agamba baguto obeeto nnyo bagwaka nze nangirira ono yakola gwa kufikisinga neno waggulu ne bamukuba naye nga munda akola ki naga tewali tabu katukiwa obudde ne bamukuba waggulu ne bamuhumiliatinga n'akola ki n'agumiikiriza paka lwe yakwata ekintu yakirina era leta uzizze ennaku 10 ng'ali mu office kati siyinza butamukolako sitadde the same applies to Barack Obama Barack Obama a man from Kenya ne bajjajja be bakyaliwo be Kenya najja n'agenda mu politics wa America n'alinnya amadaala n'afuga America the first black man to become a president of the United States si kyangu ngate is the most loved Mureini ye mukulembeze wa America yavaako nga abataka bakyagamba kwata mu nti osobola n'okkomawo Bush yagenda abalese mu lutalo lwe Afghanistan okitegedde Trump omulaba bwe yavuya ekisanja kye wadde nga bamukomezaawo bali ba Clinton bonna kwegamba Clinton yavaako yabaleka mu lutalo era lwe Iraq olwa 91-92 okitegeera kakati bona bagenda America babakola ki nga babakyaye Obama nakati akyali celebrity bw'alabikako okwogerako eri Abamerica bagira bwe bati nga abasoga bali baali bampuliriza okitegedde kitegeeza omukulembeze bw'ayogerako eri abantu bwe bagano buli omu badda ku bibye nga tebawuliriza kitegeeza baba mumanyisi wa nsonga baba mumanyisi wa nsonga bya bulijjo tatumalira budde naye omukulembeze w'ensonga ng'akutta omuzindaalo oyinza okudda mu birala so ekyo bwekityo bwe kiri njagala abantu bakitegeere bulungi tugende ku state of the national address njagala ontaputira ebigambo bya President Museveni oli student we mu byobufuzi bwe yabadde ayogerako eri eggwanga nga anyumya omwaka mulamba we gubadde ebyenfuna biri bwe biti nebiki ya nenyiza constituency ezimu constituency ngeri ya Nakaseke South eronda Lutamaguzi nagamba ne Mutereza akalulu wali akasajja akalekana bulekanyi naye abe Nakaseke Mutereza akalulu n'agenda ewazaake ab'emityana mwina akasajja eyo nako omanye takubanyo misumali gy'amaaya Mutereza akalulu ayogeranga mukugu tayogeranga bamwanga kivumbi awo wakalu kati oye mukugu ebigambo biba binene nnyo biba kwegamba biba okusinzira ku ofiisi ye gy'alimu ekisooka nnene nnyo nga president kakati waba alina gw'atayagala ng'akola communication ebeera diplomatic naye wenyini wayogeddeko olabanga atakukubye emisumaali nkugambye ebeera diplomatic naye kati bali ba implementa be bo baba bategedde
muzeyi kyategeeza kubanga yeewala ki yagenda e Kenya n'ayogera ku Babu Owino n'ayatula erinnya lye Babu Owino yatambuliza ku ekyo emyezi ng'egyo nga kimukolera mu kubanga wano e Kampala jajja okwogerako ng'akukuba aba akuwadde ebisanja ebi mu maaso kati ontaputira ebigambo bya jjajja byabadde tebiteekazaako erutamaguzi ku ttaka aba akuwadde ebisanja ebi bibiri era enkeera waalwo abamawulire oba obayise bonna omwanukule bonna kugambye Babu yatambuza emyezi egyo ng'awambye amawulire g'e Kenya arespondinga ku jjajja bye yamwogerako awo naye nga jjajja yayogera ebigambo bye 3-4 ofiisi gy'oba olimu obunene bwayo naawe nga bwe tukumanyi singa okolayo statement ku muntu ze kinnoomu ennyo kati yawadde Lutamaguzi ne Zaake Vibe ate yagibawaddewa yaba atudde yagambye akasajja kalina Kaseke eyo akalala kali Mityana eyo tiye yatudde erinnya lyo tiye yatudde constituency agamba na Kaseke na Mityana n'akomaawo kati olukiiko lw'amawulire oyinza oluyita kyogamba yabadde calculative mu bigambo bye yabibazi aleme kuwa amasanyalaze ga bwereere ogenda oyota amasanyalaze gago obwereere kubanga jjajja oba oli ku opposition efe yaffe eya kankalasi bwakwogerako ng'akukuba aba akuwadde taamu ze meka 2 ezo aba zikuwadde okujjako ng'oli fala mu politics wa wano waffe aba akuwadde nnyo kati ate singa akwogerako era ng'oli wa opposition ng'akuwaana naawe oyitirawo wennyini wootudde awo wennyini wootudde wemulula bwemuluzi kitegeeza abeera kukakkanyiza ebigambo bye bya busagwa nnyo kusinziira bw'aba abikozesezza bya busagwa nnyo waliwo yayogera ku Lutamaguzi mu bbaluwa just teyayogera mu bbaluwa ku Lutamaguzi ne Mwanga Kivumi nti bavumirira PDM wiiki n'aba nga bali mawulire bafumulira okwo ebigambo ajankwate siri wano ku parliament ajankwate wendi wano yes kakati naye si musiru takyakuwa amasanyalaze ga bwereere abala ebigambo bye kyobola agamba kasajja kalina Kaseke eyo na Kaseke si Lutamaguzi nti yaliyo yekka okiwulidde kati singa oyita abamawulire otandika otukubira kerere tukugamba oyogera biki ng'omusajja si byayogedde tanaba kwogeraku lwaki otukubira kerere vaawo kati politics w'abakugu bwatyo bw'aba omuntu waba holdinga position ennene ne waba yatula erinnya ly'omuntu amala kirowoozaako nnyo amala kirowoozaako nnyo kubanga ofiisi eyo ekola amawulire kyova olaba twiti za General MK lwaki ziwaawaala bintu bibiri amuzaala president is the first son okay that is an office kati bwogattako CDF office nene ezimu kuzitambuza eggwanga bwebanga si yesooka okitegedde ezitambuza eggwanga kakati mukulu singa ogibeeramu nga weyisanga bw'oyagala toyinza butakola mawulire ssebo toyinza butagakola so bwekyo bwekiri kati yo state of the national address wagiwuliriza ya president kubanji ina wano saagiwadde nnyo obudde kuba nabadde nina byentambuza ebirala naye banga jjajja yayogedde ku bintu bingi ekisooka mu byayogera agamba ekonomi y'eggwanga ekuze ekyo nga gye nobijjulu okiraba yalimbye mu mbeera gye tulimu eno ey'ebyensimbi ekonomi tenakula olw'ensonga before 1986 Uganda yali eyimirirawo ku bulimi before 1986 agulika kyali bakaboni ya yes nakati ekyali kakati tetulina bwe twatambudde
naye ye waba ayogera ku ekyo alina abantu be bamanyi aba transforming economically bo mwebali gabo akasente bakafunye bulungi nnyo era mu ekyo aba mutuufu kubanga no jaga bali abafunye sente okusinzira oba yajja nabo oba we yajja yabalabako embeera gye balimu kwano waliwo yagamye nti merchandise in bracket goods exports grew by 26% to US dollar 9.3 billion in year ending March 2025. The top exports include gold oyaleta 3.788 billion, coffee 1.837 billion, cocoa beans US dollar 410.75 million, industrial products such as cement oyaleta 5.30 million, sugar aleta 190.28 million tuli mu dollars, fish n'ebirala bingi. Kati wano waliwo we yatuuse n'agamba nti crops, foreign direct investment, domestic revenue nti bo we bagira mu 86 Uganda yali ekunganya bilioni 5 eza Uganda nga revenue, naye olwaleero mu budget eno gye tuli mu kumalako oba gye twamazeeko revenue twafuna trillion 3 ne bilioni 9 nalaga nti economy ekula wano ku exports naye akulaga nti era economy eyongera okukula. Waliwo yatuukidde n'atulaga ebikolebwa n'atulaga amata products ezivaamu tulina bungi ki n'ebirala. Ekyo tekinyonyola economy yenga bwanyonyola economy ina ginyonyola nga benching markingira kuki kati economy ekula ng'erimu foreign investment, erimu local domestic investment, erimu nga yeetadde bulungi nnyo etambula nga bw'olaba ey'e Kenya ebesinga ku political stability. Kakati wano mu Uganda woba olabira kumpi oyinza okulowooza nti we are politically stable. Era ngambye nti woba olabira kumpi kati ebitangaazo ebinene political stability, serious investor yenna waba aleeta sente mu ggwanga lyonna asooka kutunuulira eggwanga likyusa litya obuyinza, limanaginga litya transition. Kubanga omuntu asobola okugenda aleete miliyoni ze 5 eza dola ainvestinge wano aba yakagira bwati nti jjajja kaweddemu nti bifuuse bya misinde uyo RPG zezizeeko sente ze ne zikola ki kakati eggwanga lyonna ng'oli alikutte emyaka 40 yali mu buyinza nga talita ogenda okusikako akatambi emabega ng'abaali babaddeko bonna bavangako na misinde yali mu kufuga kwabwe tebafuganga Uganda yo waliwo batatu and serious investor agamba abo babulamu. So omuntu kya wanyonyolera nti peace tekitegeeza nti olwaleero ndidde neebase naye kitegeeza even tomorrow kinaabeera kitya. Yes, investor agamba wabulamu sireeta sente zange kati tusigala tufuna bu investor buno obulinamu emiliyoni 8 ku 10 olumu ne balimba jajja kyova olaba abantu tubeera mu sikando z'amataka nti investor bamuwadde ettaka ate sijui sente ate gavumenti yezitaddemu okitegeredde. Kati ba investor bali serious batunulira peaceful transfer of power yali ebaddewo ko eggwanga ne litagwa ng'ekiri e Kenya ng'ekiri e Tanzania. Ne Tanzania ndowooza tetugiba benchmarkingirako because Chama cha Mapinduzi yefugayo anti abantu bakyukamu abafuga ndowooza ebyenjawulo bijja ekyo ekibiina si nsonga kubanga omuntu ajja n'ebirowoozo bye kituufu n'abantu beera. Yes, ne mu kibiina mubamu campus ez'enjawulo the same party. So kakati bali abagagga banaggwadda batunuulira ekyo ne bagaba bano sente zange bano nedda. Kakati ekirala ekyokulabirako waliwo wano twali tugenda mu Kyogamu olaba
awo bateeka awali Shimoni Primary School awali Kingdom kati Kingdom Kampala ndabawo nga yes. Center Ettaka eryo nga bw'oliraba obunene bwalyo bali wadde investor Omwarabu azimbewo hoteli eya Chogam investor ajja alambule site ave Saudi ajja mu private jet abatuuka Entebbe basitafu b'Omunyonyi bamugamba sebo bossi tunatera okukka wansi tubulayo mita bwezite era musibe nko Entebbe International Airport agenda otunula wansi nga waliwo ennyonyi bbiri mu parking y'ennyonyi ya airport waliwo ennyonyi ezi n'abuuza pilot we tutuuse tetulaba we tugenda awali ennyonyi ebbiri nagadda mu bwengula tewali business kati business ejibe kimakingira ku nnyonyi eziri awo ate kakati wate waliwo nnyonyi waliwo abayina sente obungi bw'ennyonyi bulaga sente ziyingidde ne level y'abantu kubanga tewaliwo muntu ali ng'ogyeko bannyinaffe abagenda e Saudi okukola obwayaaya tewaliwo muntu alinnya ennyonyi kujja mu Uganda nga tabimala nga tali biwanvu kyova olaba ennyonyi bwegwa etta kuriimu etta ba CEO etta ba managing director okitegedde etta bamalayo baduumizi b'amagye ba procurement officer be batava ku nnyonyi okitegedde ennyonyi yagwako mu Amerika eyo ne bakaaba amaziga ng'omanyi abantu abafudde gwe ng'omanyi abantu abafudde ba expert abatazikawo mulimu expert nga waliiso yasoma maaso n'amalayo nga mu nsi tebawera aba era ng'oyo bwakulemererwa omanya genda bakuziike kati oyo abo bafira mu nnyonyi kati oli yenna kati oyo aba akolera mu mitwalo gya $, gya ssente okitegedde kakati oli businessman yaba akimanyi nti waba benchmarkinga obuzito bwa economy y'eggwanga apimira ku airport yoke mumala abantu bajja mu hoteli ate bali ludda wa yakugamba nti wano wokka wewandaga kubanga balina sente abasobola okusula mu hoteli balina okubanga bayita wano kakati waliwo ennyonyi bbiri nemwenzi okubanga erina ekisa owebale nnyo nga n'endala teyakoze eki ng'emaze wiiki namba eri awo kati ng'ogamba nti wano waliwo ebyenfuna yasitula busituzi naddayo namugamba tudde mu bwengula nadda mu bwengula yensonga lwaki n'ebitongole by'ensi yonna offices kati nga zino YouTube UN n'ebirala ebisinga biri Kenya wano mu Uganda tebalinawo offices tewali makulu economy enafu tuna ekitongole kyaleta workshop awo ku parliament kyonga kiri ku butonde bwansi basically binyonyi nti ekyonyi bw'okiraba ku muti nga kikaaba bw'ojja n'otema omuti oba n'okikuba otataganya eddembe lyakyo kyanya nekituwa workshop naye abamu abakikulira batugamba nti basuze mu Serena bakira ne bajja ku parliament batuwe workshop bamale waliwo abalala bali bagenda okuwa bagende tubabuuza ati lwaki wano temulina ofisi ekitongole kyaffe kiva Germany naye ofisi girina Kenya kirina Uganda nga kitongole ky'amaanyi nga bw'okiwulira basuze kuki basuze ku Serena kati omuntu asula ku Serena ina obusobozi obubeera wali ku nnyonyi kati gwe ku Serena oyinza okuba tonywangayo na caayi nga gwe omwesasulidde wali omunyweddeko naye nga gwe ogenda okusasula zigende bukyayi obukyayi nedda ssebo tojja kunziba nsasule n'omusolo nga nywedde caayi kubanga kubeerako 18 kati wakuliko 23%. Avunze ngenda mu workshop manyi batusasule busasulize era hoteli zino ez'amaanyi
kati goswama workshop nakati oli investor gwe takubala anze tambala abala asobola okwafford workshop mmeka gwe munafunaku ojo osobola okulyayo workshop mmeka esobola okujja ku hoteli ye agenda okulaba nga tewali naga nyinjize mu bwengula kati nga tusembayo ne kano yagambye nti dairy farms which produce 5.3 billion liters of milk and processing plants such as Royal Milk Enterprises, Jessa Farm, Brookside Dairy, Amos Dairies, Lakeside Dairies, GBK Dairy, Pearl Dairy, etc. Processes about 800 million liters of milk and 3,650 metric tons of cheese per year. Niyo lwali amata gali ku nusu ku mubiri. Simanyize price ya gali ku mubiri, gadde ku 10 ne gali ku mubiri. Mu mbeera y'ebyenfuna eno. Naye batugamba farms tulina zi producing 5.3 billion liters of milk. Per year. Kati ne batuleetera bana ba processing abakola mu bino ebintu byabwe. Kati nga ono Jessa gwe tunywa wakubaga na malage ba president gayogera konze sigamanyi. Gano ga Brookside, Amos Dairies, Lakeside Dairies, GBK Dairy. Byonna webiri. Byonna webiri kuba twatuhone wajjeno kayule eri wansi. Ewuwe nga ina diary number. Andi kati wobo yagala okubimanya ebi. Gogenda no bikula fridge ya supermarket yonna. Ojja kula products zirimu nga tozimanyi. Kati bye byadayo. Bye byadayogerako. But tuli mu capacity ende from ya matawe gati. No amatanga bege tuli mu kati nga yeyo lwalero. Nanti kati fe mu Uganda wano. Ku mbeera yaffe nga bana Uganda. Tetusobola kukkiriza kutunnyonnyola by'amata. Kati tutambula bulungi. Nkugambye oba oyogera ku bali abagafulumya. Era bye yabadde ali mu ku addressinga. Wangi? Abalina zifa, abalina buli kintu, abali mu eyo business y'amata. Baba ayogera nabo. Era be bali abafunye ssente. Bebadde kugamba. Si buli muna Uganda tyaba. Kati ndako president wabagenda okuteekateeka state of the nation address. Atunuulira bantu ki? Oba bonna naga kati mwengenda ba address. Yatuula ekisooka si ayita abakugu okuva buli mu sekita yonna. Kati abo bava mu Ministry of Agriculture. Kati wano waliwo era ne coffee. The volume of coffee produced has steadily increased from 7.8 million, that is 60 kilogram bags in financial year 2022 to 80.2 million, that is 60 kilogram bags in the financial year 2023. Kati wano yali ayogera n'abalimi. N'ayogera kasooli era nga alina balimi. N'agenda ku parish development model. Ye wamwe koze etya mu constituency eyo. Teyina impact. Sente abo yayibe nale mu balyandye. Balyandye. Tumalirize. Mukumaliriza naye bannaye. State of the national address nga nnene ezibu. Oil and gas. Infrastructure development. Tumalirize ndowooza. Kale, wona abadde osinzira okubeera nga otulaba ne General Bijirwa Moses olunaku olwaleero tukomye wano. Tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.